Mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunzikiriza nga bulijjo nze omulangira basamula owa mwesenga wanjisewo nga nsanyusa okulaba tusesewo abakulaba n'emitala w'amayanja abanda bambalamusizaako erinnya eryange erya bulijjo Nanyanzi Joyce Nanyanzi sakano bandanga abaana b'embogo mwekalisa embogo watulabye twakubye embaga eri makeke nze nina kye neewuunya bana omwana w'embogo yagenze n'akuba kiisa omukazi Nensoka mpuliranga nange wendi sakyewunyiza kubanga omanyi okubanga oli mu kintu kyennyini oyina laavu olina okwagala omwana oyo yakinkoledde kwegamba bembogo mulina kiisa eyo maama nnyabo bagiyita lubalala fungula nkete wakakoledde mukulu Nyanzi yakakoledde senga waliwo ekizze mu nnaku zino mu mawulire nina mikwano gyange nange kennyini ng'omuntu nempuliranga tekinsanyudde nnyo infact nasanyuseemu naye senga ebintu biri waggulu emisolo giri waggulu buli kimu kyonna kyekanamye ne tugende ne President Museveni kyeyavuddeyo najja n'abuuza ku bantu ebigambo bye yagambye omusuubuzi oba omuntu wa wansi eno tumanye nti anaafunamu oba talina kyagenda funamu oba President ge yamaze okyogerako kyawedde nze kankyogere bwe nti President ayinza okuvaayo n'ayogera ekintu naye nze ndowooza Parliament senga eba tennaba kukola ki kusalawo tewali kigenda mu maaso tewali kigenda kukyuka kuga Parliament yeyina osalawo Parliament yeyina okukola ki okusalawo kakati President Museveni we yazze katulokwa mukulembeze ayinza okukozesa stampu ye n'agamba abantu bange bafa abantu bange emisolo giri waggulu naye tubaddirizeemu era President kya bulijjo akyogera n'agamba kino ngambye bwenti ne bwenti naye bano nga wekugambye Parliament oba kyogere nti bane mu nsonyiwe abantu abo batulumya nnyo bansonyiwe bamemba ba parliament oba President abantu batumanga ba minister be bebo kubanga abagamba mukole kino bo bakola kirala tibamanya muntu wa wansi naye nga tuli bubi nnyo senga oba President abo omusimbi bo ne bayita eno bali ne bagenda nga bo baagala kwekusa ng'omuntu wa wansi osigalenga ebibyo kati nowuliriza senga omusolo ennyumba nazo kati fe balandi road tetucha balandi tugenda tugendanga kusasula tusasula ate omusolo aga ne wobo otunda poloti kati mulimu ayina ka polotike 5 ku 10 oba kala 5 25 ku 5 akati bono omugamba naye ajjeko VAT abanyigiriziddwa nnyo ng'ate abadde ayina kyabala nti kantunda kana akafunda ngende mbuleko mu kyalo akabanja wenalimira emmere senga ekintu ekyo gwenga gw'okiraba otya nze nkubuulire kyo tuli ku buzibu kubanga era newogamba nti nno sijja gamba nti nno oba Museveni yakirimu naye abantu baffe abo aba Parliament be balina otuyamba kwega bamemba ba Parliament senga bamemba ba Parliament be balina otuyamba bokka nze mbadde nteesa bwe nti senga ffenna tusitukire wamu President Museveni yavudde jajja waffe twebaza nnyo jajja okuvaayo najja n'abuuza ku bantu nenze ngamba President nga bwe yavuddeyo taviirayo buviiza awo wabula ne bano baminisita be bonna batuukirize President Museveni kyeyakoze eki kyeyayogedde kyeyagamba kubanga abagamba n'ayisa etteeka ne bamemba ba Parliament nze nkubira President Museveni mukubira omulanga naye si gw'amaziga nti abantu bano betulonda bamemba ba Parliament bagezezzaako okwawula mu ggwanga lyaffe lwaki babagamba tubasindika bagende batuteeseze mu kifo ky'okuteesa kubanga kino ekintu ky'omusolo singa ne mu Parliament kyaggwadde okukola ki kubanga kino kinyigiriza muntu wa wansi gwandaba kubanga olwaliro omusolo guba waggulu senga okiraba olwaliro omwana owo agenda soma atya tasobola mwaggalawo tasobola kusoma wabula okutuula ewaka mwaggalawo mwekalakaasa n'ebyokulya byali abantu bafa bufinjala mu mayumba tewali mmere senga akatalekeka ku kintu ekyo kyembadde nsaba obusabi bannange
president waffe omulungi taata jajja tebuhabulwa jajja waffe ayongeremu amaanyi ku bantu abo aba parliament abo aba parliament ayongeremu amaanyi ekintu waaba akyogedde bakifeeko bakitwale mu maaso nti naffe sengaleka jajja tebwolo tagala situka senga abadde ayagala osituka jajja tebwabula buli wamu ayingirawo yandibadde yetolola bwetolozi najja n'amala otuuka nagagwe minisita nakulonda mu kifo kino abantu bange lwaki bafa gwe minisita w'e Kampala gwala DC gwe gundi waki abantu bange babonaabona awo jajja tebwabulwa weyandibadde alabira kawukuumi bakadde bange yenza omulangira Basamule namba esimu erizo 757 29 9315